ab'ebyettaka ewa Kiso nga bonna abeenyigira mu mivuyo gino bonna bakwatibwe. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja akedde kasankati ku nkana z'ettaka wati w'ekkanisa ya St. Magdalene Namavundo n'abagamba tebalirinako ebyapa. Bino ebadde mu lukiiko olubadde mu kkanisa eno ekasanga nga lyetabiddwa amaladisi Kyaze Frank Miyebe Kasangati Tom Mwonge ne radisi wa Kiso Justin Mbabazi. Nga minisita ze okulaba nti ettaka lya church lidizibwa church gye baali bagulabinze mu bumenyi bw'amateeka. Omubuulizi Malembo Godfrey lwa St. Paul Kabobo asomedde minisita alipoota ekwata ku byafaayo by'ettaka lino ku lwa Ssaabadinkoni. Enkola ya free world system ng'obugazi bwayo litudde ku acres 10.25 mu biseera ebyo Church of Uganda yali eyitibwa Anti-Anglican Church. Ssentebe w'ekyalo Stanley Luswat ategeeza ettaka lya kanisa bwe kyakalabiraawo nga waliwo abagamba nti baagula ekisaawe n'ettaka ly'ekkanisa. Ettaka lino tuzaaliddwa nga ki lya kanisa era libaddewo emyaka n'emyaka okusinziira ku biwandiiko bye twalabako. Ekkanisa agenda mu kkooti n'evunaana abali basumbwa ku ttaka kwali Obadiah Ssebaduka keyisingako e Bugombe nga wano kigambibwa nti baali bakolera Rufus Bisase Kisosonkole ne Tempula Michael Bisase Kisosonkole. Mmeeya Muwonga ayisa abantu abagayivu okuba nti bagula ettaka nga tewali avaayo. Abatuuze ekkanisa tubadde mu kusoomozebwa kunene ddala nti projekisi zonna naddala ekisaawe ky'ekitundu kyali kiyingiddwamu abaana ebitone byaliyiseewa. RDC Kyaze wategeereza minisita nga bano bagamba nti baagula ettaka balese ebbaluwa eva mu kkooti balagire kudda ku ttaka lyabwe. Naye minisitule y'emu abakozi beebamu, kkooti zeezimu eziragidde okusazaamu zeziragidde okuzzaawo naye nga zonna zikola risaati ku fayozo zeezimu. Kyekikyamu kiri luddawa. Minisitule olw'okutta akazindaalo asoose kusomesa abantu ebikwata ku ttaka. Ettaka abeesigano lye baafuna balifuna lyali lya mayiro, tebaafuna ttaka lya ssaza, teryafuna lya Kongo, lyali lya mayiro. Ategeeza nti akuze okunoonyeza ku ttaka ly'e Namavundo okuva lyafuna okwemulugunya ku kkanisa eno. Ategeeza nti ettaka lya kkanisa eri ekyapa ky'ekkanisa bwe kiri. Ndagidde Registrar wa Land Registration amangu ago asazeemu ebyapa alagidde poliisi ekwate abakozi b'owekisa abakola ebyapa ebyekimpatira ku ttaka ly'ekkanisa. naye bwebanga kyakolebwa bubi nabo bonna ababikola bakwatibwe. bakoleko n'abateeka bwe galagira. Bino bisaanyisiza nnyo abakulisitiri bakuba enduulu eziwana gavumenti ne minisita. Minisita alagidde abantu abazimba ku ttaka ly'ekkanisa ebizimbe byonna babirekeko ekkanisa esobole okubikozesa efunemu akasente. nonje n'ozimbamu guloofa ng'olowooza nti ate anaakola atya kikiwedde ebyo by'ozimbyeko byange. Bulega Stephen yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.